bazzukulu ba Kisolo obamanyi gwe bazzukulu ba Kisolo era nga munnange bano mwe muli abantu abayitibwa amannya nga Lutaaya bw'obajja oli eyo nkutumiddeko Bassemwanga Bakivumbi Basembatya Bannakiwala Bannabachwa Bannamwanga Bannakijja Nakirijja Najjimba Lunkuse amannya ng'ago Bamwanga era bano baba beddira ekitonde ekiyitibwa Engonge. Badde manyi njovu. Kana. Tugenda kwogera ku kitonde kino ekiyitibwa Engonge. Engonge eno omuzungu yagituuma erinnya nti ye Otter mu luzungu. Otter ye Engonge gye weddira gwali eyo. Engonge abasinga gye tumanyi obulungi katweyongerere ate okugimanyia eno era tumanye n'okumanya wajjeva famire kimweri. Kati njagala nkubulire nti ekisolo kino olw'ekitonde ekiyitibwa Engonge munnange kiva butereevu mu famire y'amawuugulu. Mawuugulu magunju. Mbadde manyi mawuugulu. Amagunju mugamanyi. Magunju si gano si fox. Bino byaye biri enkoko ebyo. Magunju galinga mbwa. Enkoko. Biringa mbwa Bintu bitu naye gunju. Bira lyefaani. Oba kinyonyi. Abamanganya ekivume ekibikwatako n'esaa kyogera. Ayisemakuwa ne gunju. Era twamanya nti eyo famire y'abagunju bamagunju gayitibwa Wizo. Radio. Mu Wizo famire mwe muva egunju era mwe muva n'ensolo eneyitibwa Engonge. Mu luzungu gye tuyise Otter. Otter. Era bw'otunuulira Engonge mu feesi okiraba nti efaanana egunju. Akafeesi k'Engonge kaba kawombeefu ng'akaakabwa akato kyokka n'amaaso gaba maddugavu naye nga gatunulankaliriza. Engonge eno ebeera n'akayindo akaddugavu naye nga tekaliko wadde akooya wabula akayindo kaba kaddugavu nga keesowolayo bulungi nga wolabeera akayindo k'embwa bwe kali mu bbanga. Munnange era eggunju bwe lityo rather n'Engonge y'eggunju litulemeddewo. Kati eggunju tubali just tuli compare anaki n'Engonge bwe lityo. Naye ate COVID aleeta ekintu ekyo nobanga okugatta ebintu kabonero akasooka. Ku mutwe gw'ensolo eno eyitibwa Engonge kuliko obutu obutono ddala naye nga bulabika buli visible. Naye ng'obutu bw'Engonge bambi butono. Omubiri gw'Engonge muwanvuyirivu ate mutono. Kamodo sirimu ansirenda. Yadde ng'olumu osangayo ate Engonge ennyimpi naye ng'era yakula bwetyo nsowolokofu nkula yaayo. Engonge eno eba n'omukira nagwo ogubeera omuwanvumuko katono tegutera kuwanvuwa nnyo. Naye kyegulina guba mukira gumu ng'omulala gunene munene bulungi nnyo nnyo nnyo. Era Engonge eno erina emikono ojja kumanya lwaki njiyisa emikono. Erina emikono ebiri era bingi byegikozesa naawe n'okirabya ddala nti guno ddala mukono. Okitegedde kye nkugamba? Ate era Engonge erina n'amagulu nago gali abiri. Ku magulu gano ko n'emikono kuliko obugere oba obugalo butaano. Okubeera enjala ensaamusaamu. Enjala z'Engonge tezibeera z'amaanyi nnyo zitiisa. Tezibanga wulaba eza poosi so nga teriyo n'Engonge ezitalinaako njala yadde. Nga bwo just bugalo obuli awo obukuggu obugonda obugonzi. Bukuggu. Obugalo buno oba n'obugere bubeeramu olububi kyetuyita weebu. Olububi otegera lugenda lukwasaganya engalo zino
wakati mu ngalo nga olinga olwana babbobi kale kitwale bwe yogera ku butonde ng'embaata naye eri mu bugere bwayo olububi lw'amata lw'amata obugulu n'obukono obw'ensolo eno eyitibwa engonge buba bumpi very short. Engonge eno singa eyasamya akamwa kaayo ate mwanattu otyamuko otyamu lwa nsonga nti engonge erina amannyo ageefaananyiriza ensolo zimulya nnyama ogyetegereza oti bwe yasama era nga bwe yasama bwetyo agakwaniriza ze ziri zi vampire teeth ze tuze tulaba mu nsolo nga empologoma the tiger zirina amannya agayitibwa vampire teeth agasuukira ddala mu maaso olwo ate n'emabega ne wabayo amalala mangi agalaga okugaayo okw'amaanyi nga terabika okugaayo okwamuggundo kuba wuli ekigambo eŋŋonge uliakiba ŋŋonge bwoba okalabye akabonge ogamba akagonge naye bambi kaba kasamye kayinamu oddukawo bitabuka njagala nkutegeeza eddakiika ziduse ensende ziri 19 ezisekusabira ez'enkyaliro puroguramu olukya tuli mu katundu ak'obutonzi muno twogereramu buli kitonde era leero tuli ku kitonde ekiyitibwa engonge oba ota naye bannaffe abateekamu ssente mu kanyumiro kano saagala obeerabire be ba Painoma Uganda Limited bazimbi ba bizimbe bakubi ba pulaani bagula amataka ate ne bagatunda bano bakugamba nti ne bw'oba olina ettaka lyo eritalina biwandiiko beekwate bagenda kuba bakolera ku biwandiiko babigobako ebyapa bakubire ku noti 7594947 ate osobola no basanga ekyeka ku Isabella Plaza Jinja Road awo opposite Michelle Namugongo oba ne ku www.painoma.com bebateekamu ensimbi mu butonzi. Ekirala ekyewuunyisa ku nsolo eno eyitibwa engonge lwe luba lw'engonge bw'olwetegereza obulungi oyinza okwewuunya bw'olukwata mu kkubo oti engonge erina oluba olw'amaanyi ddala okusinziira ku sayizi yaayo oluba luli very strong and hard omuntu gwolabanga omuntu omutono naye nga kuliko omumwa elengonge nimbufu obwo tugende maaso oluba lwayo oluba lugumu nnyo engonge mu byafaayo erina records zemenya on world record eno y'ensolo ekyasinza ebyoya ebyokumukumu ebiri packed nga tewali wadde ka space ne bwe yawuzamu tosangamu kakuubo eyo likodi yaayo era bino newankubadde biba biweweevu bibeera very very thick ebyoya ebisangibwa ku kitonde ekiyitibwa engonge oba ota gitwogerako olunaku olwaleero abeddira engonge mubeere kumpi mumanyezimanya ki engonge zammwe semwanga nakutte mwanga namwanga bakivumbi n'abakeba baamu ekivumbi ate gwe teweebigiikiriza kale katugende maaso engonge zino ziba mu langi ya kitaka omukwafu abeera mukwafu nnyo langi ono kitaka naddala ku mugongo ate ku lubuto oba mu sides ne mubaamu kitaka ali very light era engonge ezimu zimanyi okwawula ddala langi zino nga bw'ogiraba eyawulirawo langi n'olabiriza nga wano wa brown nnyo ate wali light naye ebiseera ebisinga singa osanze engonge oyinza okulowooza nti nzirugavu naddala ng'olirabe mu mazzi ng'ewuga bw'eba eri mu mazzi olaba nga nzirugavu naye bw'ekala lw'otegeera nti erina langi ya kitaka omukwafu engonge zibeera mu mazzi kyokka ate kyewuunyisa ze zimu z'ensolo ezibeera ne ku lukalu engonge ebeerako ebeera wonna zebeerabeerako awo wabula nga mu mazzi zitera kubeera mu mazzi ag'emigga zetuyita rivers
era nga zino zitera kuba n'obuwanvu twogera kati ku ŋŋonge ez'omumigga zitera kuba n'obuwanvu bwa inchi 34 era nga zizitowa kilo 5 eyo ye ŋŋonge eridde obulungi ey'omu mugga